ndi mukulembeze ku lukiiko kituufu ekifuba kinumaalumamu naye ensonga ezitambula nziraba era tuziwulira naye kyannaku kiswaza tuli bakansala b'NUP buli atukuba agamba bakansala b'NUP ekintu ekyo nno kyekisinga n'okunnuma kubanga eyatukubye kyeyayagadde kyekigambo okuba nti kyakozesa bakansala b'NUP. Tulina erinnya lye twayambala ekigambo NUP twakyambala ate nga ffe mutima gwa Kampala naye mu bufunze njagala osuubiza bannakampala nti ekigambo kye twayambala ngeri gye kiri ekinene nnyo tewali lunaku lwe tugenda kiswaza era ne mbuulira n'abantu tugenda kweŋŋanga oyo yenna alowooza nti asobola okukozesa ekigambo ekyo ekigambo NUP okukuba abalala ng'alwanyisa kigambo ekyo tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso. Waliwo ebipapula ebitambula ebya Lord Mayor biri ku mikutu ate abantu abatalina nnyo nsonyi be basinza obiteekako. Kubiriza bannayuganda ekintu bw'oba tokimanyi kukisoma nga tolina kiteekako kubanga okwata ekipapula n'okiteekako bw'oti n'ogamba musome wano tekikola makulu kyoteekako otegedde kyekitegeeza. Nabuulidde abantu ne mbagamba omuntu asonga ku minati ya kansala wa KCC ya kanso ya KCC ng'egabira hamu omwala sidda mu byabufuzi ne NUP nkeera ku geeti kubagamba bakama bange twazizza omusango. Omuntu yenna andeetera minutes ya KCCA Authority Council ng'ewa hamu omwala hamu Kiggundu nga tumugamba hamu Kiggundu tukuwadde omwala Nakivubo. Bigambo ebitambula twatandise politics buli muntu yamanyi bw'azannya politics we eri yazannya politics mu kulwala abantu ne bamunakuwalirako ekisa ne bamuwaakalu eri yazannya politics mu kuyomba ndoza n'ayomba nnyo abantu ne bagamba ono ye muyombi waffe eri yazannya politics nga buli kisanja ayina paati eri abantu bannabyafuzi balabika bawandiika nti zino ennaku myaka 5 nja kuwandiika kino kyekijja okumpisaawo ate ne5 nja kuyita ku kino kyekijja okumpisaawo ye Lukwago. Kati buli myaka ayina ekimuyisaawo naye kati ffe tujja kuba balalamukko bw'anaaba wakuyitawo tagenda kukozesa kkubo lyonna lyesigamye kuffe kutuwaayiriza ayitewo. Lord Mayor oli musajja musiraamu ndowooza kati ndowooza kirowoozo okusinziira ku biriwo naye nkusaba bw'oba wagenda Kaaba emyaka gy'ogenda oli myaka 5 olekerawo obulimba olekerawo okulinnya ku migongo gy'abantu. Bw'oba olina kyokoledde bannakibuga vaayo kibalaga okusinga okuwaayirizanga abantu okusinga okukola ebyobufuzi ebyokkonjera. Tetuyina minutes yonna egamba hamu Kiggundu tumuwadde omwala. Lukwago Erias kiki kye twakukola ffe nga bakansala b'NUP? Tulina ebikolobero bingi byokoze bye tusobola okujja tugenda kusituka naye bwe tusituka Lord Mayor togenda tuwona. Tulina amazima naffe agasobola okukuba ekigugu tetunnasayininga wantu wonna okujjako minutes zaffe ezitufuula bamemba ba kansa attendance zaffe. Mpulira mutambuza amanya gaffe omuntu yagenze na printing amanya ga bakansala buli omu aprintinga byayagala kati agamanya agatambula ku listi oli n'atula kusimye na printinga be bano simanyi abasayininze awantu we tusayininga mu kanso wali wamu ne Lord Mayor asayiningawo speaker asayiningawo era wabaawo ne signature si just ku printingawo mannya ne ba printing ate bwe tuba tulina kye tuteesezaako mu kanso okumanya kanso nzibu bwe tuwanika emikono babala nti majority eyisizza kino majority ekigaanyi era tewali we bawandiika nti lino lyerinnya eryayisizza lino lyeryagaanye olwo resolution ya kanso efuuka ya mwenna. Omuntu abagiwakanya awandiika minority report
essaawa eyo nga mukyali mu kanso agamba ebiyisiddwa mbiganye mu kanso mwennyini bwe tuba tulina kanso eyayisa ekyo mu kanso eyo yennyini Lord Mayor mwe yali alina okuyimirira nti bye muyisizza byonna bigaaniddwa. Etteeka lisooka mugamba nti asooka n'awandiikira minisita wa Kampala n'amugamba bakansala bye bawandiise mbiganye. Awo n'agoberera emitendera emirala. Sikiwulirangako nga yeemulugunya wadde. Era nasoose kiwulira ng'akiwandiise ekigambo nakivubo. Nakiwulidde wiiki zino. Kubanga tetutuulangako mu kanso yonna ekiteesaako. Tetutuulangako mu kanso yonna eyogera ku mwala gwa Nakivu. Tuzze tutuula mu kanso ezoogera ku mataba ne tuteesa ku myala gyonna, ne tuteesa ku bulugi, ne tuteesa ku ki. Twateesaako n'okumenya ekizimbe ekitudde kye bayita Forest Mall. Ffe nga bakansala Lord Mayor nga kitudde ku mwala. Oba mumanyi ewali Forest Mall. Bwe tujja minutes Lord Mayor yasinga okugaana. Tayagalira ddala tumenye ebizimbe ebyo. Era bwe baleeta lipooti twateesa ku mwala gwa Jjugula. Omwala gwa Jjugula guli Kafumbe Mukasa. Nga guliko ekizimbe Hamu kye yazimba. Twabuulira abantu nti Jjugula etuddeko ebizimbe 2. Era mu biteeso byaffe olaba mulimu rejecti. Twarijectinga issue eyo nga tugamba baleete lipooti ng'emya buli muntu eyazimba ku Jjugula amenyebwa. Bwe kiba nga kiri mu mateeka ne tulijekitinga ekyokutugamba nti tufuuke kooti tukwate Hamu tumusibe ng'omuntu. Nze sirabangako omuntu akipula bintu nga Lord Mayor. Naye tutandise, naffe twetandiseeko. Lord Mayor wa Kampala obubbi bwonna bw'ozookola tugenda kubuwaayo. Era twamugambye tugenda kweswaza nga gw'otuswaza mu bulimba, ffe tugenda kuswaza mu mazima. Ensi mu myezi 2 oba gumu oba lunaku egenda kusalawo. Ani mutuufu, ani mukyamu. Lord Mayor ye yaviirako abantu be Lusanja ab'ekiteezo okufa. Lord Mayor yabba ettaka lya Kasasiro n'alitunda n'aliguza abantu. Twatuuse okutransferinga abantu tubajje ekiteezi oba tutransferinge Kasasiro tumutwale gye twagula ow'okumuteeka ng'ettaka Lord Mayor twagenda okukola research nga yalibba. Ifaawo ate we twatandikira naye olutalo n'atandika okwefuulaazira kanso n'agamba sidda mu kanso mwatandise okunoonyerezaako mwe bani abanoonyerezaako ate nga bwe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abalonde. Kubanga twagenda tutandika okunoonyereza ku ttaka nga ye yalituulako. Ettaka ly'ekitongole lye twagula nga lyakuliteekamu Kasasiro yiika eziwera 36 eriri ennakawuka nga Lord Mayor yaligabana n'abafamile ze n'emikwano gye ne baganda be nga yalibba. Simanyi oba waliyo Mayor yenna yali abbe ku ttaka. Lord Mayor abbye ebintu otuuka ewa Kiseka Lord Mayor obuduuka abaana be bonna buli omu alina akaduuka kasolooza. Paaka empya Lord Mayor obuduuka bwafuuka bw'abannannyini. Lord Mayor ayinako obuduuka ng'omuntu. Kansala akyalina akaduuka ku paaka enkadde. Lord Mayor tugenda kujjayo obubbi bw'ebintu byobbye. Kooti Gigi Attorney General n'aba Council be bagenda okugusala gwe tugendamu. Batukakase oba bw'oba gwe okulira ekibuga okkirizibwa okubba ettaka ly'ekibuga n'olyegabira n'abafamile zo n'ojja wano mu kanso n'otuleetera budget nti waliwo emisango egiri mu kooti nga bagiwabira kesisi tuteekewo ssente egy'okulirira abantu okukakana essente bazirira gwe ng'ate gwe looya waabo abawaabye za kitongole gw'ozireeta mu budget n'okyuka eri n'otuuka nga lofaamu yo yeewaaba. Waliwo obubbi mu nsi obusinga obwo wabula ye yatugamba ye mubbi eyasoma tagenda kubanga mubbi ng'abaasooka. Netobola oli mubbi nnyo ate byobbye kati twagala lekeraawo. Byonna byalondoddwa olukiiko lwaffe olwaligo lwajjayo lipooti zonna ez'ebintu byewabba tugenda bikuba ku mmeeza. Bannakampala bakimanye nti bulijjo balonda mu ffere.
yatugamba ye looya asobola okuwolereza akutte omwana n'abanga atamukutte. Kaakati ye ssaawa Lord Mayor situgenda kuttira ku liiso kubanga ebyomukwano tewali. Oyo Lukwago gwe mulala tasobola kwogera ku Mwami Museveni nti yabye ettaka. Tasobola. Kisaka eyali iddi waffe ey'akagendo w'ekitongole Lukwago yalwala ne bamulongoose yindi emimiro gino C6 ne C7 mpaka simanye eri mugongo. Milioni 5 Mwami Museveni yazisasula. Tutuuka wali nga Lukwago bamugamba abula ennaku 3 bw'atalongoosebwa ajja kufa. Kisaka n'amugamba mu kitongole temuli ssente, n'amugamba Kisaka noonya wonzigira ssente. Mpaka Lord Mayor Kisaka bwe yagenda n'amukimira ssente, Museveni n'alagira Salim Salaazi muwe. Era twatuuke wa Idi omugamba kati Lord Mayor budget egenda kuvaawo egenda omujjanja, n'agamba ekyo nakimaze, yamuyita muzeeyi. Muzeeyi ssente yamuwadde ye Mwami Museveni. Recently wano ku nsonga nga n'ez'ekiteezi zitandise, Lord Mayor ye yasitooka ku mukutu n'agamba Kisaka bakusibe, Kisaka bakusibe. Eyamujjidde ssente wa Museveni milioni 5. Lukwago talina mukwano gwe mu nsi. Nammwe abali mu muwolereza ssente ez'akamujjanjaba kati ne bw'olaba tasobola kukuba Museveni. Milioni 5 ezamututte India yagenda n'abajjanjabi n'abafamire ye n'okutambulako. Mwami Museveni ye yazisasudde. Milioni ebyo bw'anaakugamba nga naye agamba yeegasse kubalwanyisa Museveni omujja muyinza. Kati tujja kuvayo twogere ebyama naye temutunyiigira byebyo tugenda kufulumya bufulumya. Tewakyali kyakola. Mungu yamanyi kyazzaako.